Ebika ebikulu ebyettaka tulina ebika ekisooka kye bayita Mailoland, ekyokubiri kye bayita lease, ekyokusatu kye bayita freehold, ekyokuna kye bayita customary land tenure. Ze system oba ze nkola ez'emirundi ena ezoogerwako mu byettaka. Tutandike n'ekika ekisooka ekya Mailo. Ekika kya Mailoland kyekika eky'ettaka eryakubibwa naddala ennyo wano mu Buganda mu 1900. Ojjukira endagaano y'olwenda? Endagaano y'olwenda ettaka eryo lyagendanga ekutulamu n'egaba. N'egabira abantu abaali mu Buganda, Abaganda abo abaweebwa ettaka obajjukira n'Obwakabaka. Era abantu abamu ettaka eryo erya Mailo bamanyi odiyita ettaka lya Kabaka. Si lya Mailo lya Kabaka. N'ettaka lya Kabaka lya Mailo lina ekyapa ekyayika 305 ekya Mailo. So ettaka eryo Mailoland tenure system yemu ku tenure system ze tulina, naye nga eri mu Buganda wano wokka. Mailoland tenure system eri mu Buganda wokka, okujjako n'Ebunyolo yagenda ne crossingayooko katono ku masaza gano agaali gatwalibwa ag'eBuyaga ne Bugangayizi. So wosobola ogisanga, osobola gisangako Ebunyolo, Buyaga and Bugangayizi. Erisigadde lyonna Mailo tenure system eri mu Buganda yeyo. Ettaka erya Mailo era ekyapa kyalyo ne bukubeerako fuuti 5 ku 10 osanga nga bawandiiseko Mailo. Eyo ye tenure esooka. Tenure ey'okubiri bagiyita freehold tenure system. Freehold tenure system osobola ogifuna mu Uganda wonna. Etya era otya. Gavumenti bwe baali bapima ettaka lya Uganda, waliwo ettaka lye baalekera ebibira, entobazi n'ebibangirizi bye baalekawo nga tebabiwadde bannannyini byo, nga biri awo. Era ebibangirizi ebimu ebiri awo gavumenti yabitwala n'ebiteeka mu Uganda Land Commission. Ttaka lya bannayuganda abo abataafuna liri awo free. Freehold lya bwereere kaŋŋambe. Kaakati ettaka eryo Uganda Land Commission ne ligijjibwako ne liteekebwa mu District Land Board. Lyosanga nti ettaka lya District Land Board lye lizitwala. Ettaka eryo lisangibwa mu Uganda wonna ne mu Buganda. So ne mu Buganda mulimu ettaka lye bataawa bataka oba Kabaka nga si lya Mailo. Kati nga bw'ogenda ku Ntebe Road ettaka erisingawo bayita Erubo wa Nakigalala wa awo wonna waliwo freehold titles. Freehold titles, freehold land, si titles, freehold land, ettaka eryo bw'obanga oligenzeeko n'olyesenzaako wonna wolisanze mu Uganda tula butuuzi oge wano waliwo ettaka lya district liri mu nsozi eryo liriko ebibira n'ebitali bya gavumenti liri awo eri mu ttale. Gwe bw'ogenda ng'osanga ettaka kasitola nga liri ku District Land Board ng'otuula zino yiika 10 nzeekutte zange. Bw'abanga tewaliwo yali yeesenzezaawo oba yali abaddewo nga nannyini kubeera ng'ettaka liyita lirye, ng'oprocessinga ng'ogenda ogamba District Land Board bannange Area Land Committee ettaka lino teririko alikaayanira neerondedde. Ng'ogenda nga bakusindika ku District Land Board nga bagaya ettaka ddala naffe tukakasiza nti weerondedde tekuliko alikaayanira. District Land Board ng'ekwata minutes ng'ezikuwa ng'ogenda ku kakiko k'ebyettaka nga bayisa nga bakupimirako ekyapa ekyo bakiyita freehold land title. Nga weefunira ekyapa era nga kikyo kya bwankomeredde, value yakyo yenkanankana ne Mailo obulungi bwakyo. So eryo lye bayita freehold land title. Ettaka eddala tenure system gye tulina oba ekika ekirala kye bayita lease. Lease osobola ogikola katusooke kiri ekya customary. Waliwo ettaka lye bayita customary land tenure system. Customary land tenure system ettaka lino lisangibwa nnyo mu side za Kyoli ne Northern Uganda. Ettaka lya communal owned nga culture, customary. It is owned by a given custom. Nti ffe ab'ekika ky'enkoko ensesere wano waffe era tukozesaawo mu ngeri bweti we tuziika we tukola kino. So waliwo kye bayita communal land under custom. Nti ebyobuwanga byaffe bitugaa nti ettaka lino
likolebwa bweriti ne bweriti era oliweebwako bwoti ne bwoti ab'ekika ky'egundi basalira wano ne wano kye bayita customary land tenure system. However, customary land tenure system esobola okusala n'egendera ku ttaka lino eddala lyonna erya mayiro erya freehold esobola okusala ku tenure ya lease ne ya customary esobola okusala n'egenda ku bika ebya freehold n'egenda ne ku mayiro etya nti waliwo ettaka lye wafuna oba lyofuna ng'osikidde nti omwana omulenzi mu kalicha yaffe omwana omulenzi yasikira ekijja kangeze era kimuweebwa mu saidi ya ankole waliwo kalicha ne custom egamba nti sengwa owasa omukyala n'abeera nga tazaala n'aleeta muganda we n'omuwasa n'omuzaalamu afuna ettaka ettaka eryo lyafuna aba alifunye through the custom enkola y'abakiga oba abanyankole so ettaka eryo lifuuka customary land tenure system oba ontegedde nti ettaka ly'ebijja byaffe mu Buganda lye tuyita ekijja ky'abengeye eryo lyaffe lya custom liba customary land. Yes, twalifuna mu nkola eya custom ise customary land tenure nti ekika kyaffe ekyabekkobe ekika kyaffe akyabembogo kituula gindi ettaka eryo lya kalicha lya custom twalifuna yes ekyapa kiyinza okubeera nga kiriko amannya g'omuntu naye eyo tenure gye tuyinawo ngaffe ebeera customary owned. Lease ye tenure system y'ebbanga eggere obupangisa obw'ebbanga eggere oba obwannannyini obw'ebbanga eggere ku ttaka ly'omuntu lino lyonna lye twogeddeko nti abakalicha bayinza okutula customarire ne bagamba tukuwaddeko liizi ya myaka 49 owa mayiro asobola okugamba wano wange naye nkwaddewo liizi ya myaka 99 oba 49 okitegedde owa mayiro naye owa mayiro owa freehold owa customary tenure basobola okuwaako ettaka ku ttaka lyabwe emyaka emigere gye bayita lease obupangisa era Katikkiro wa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka yakubiriza abantu emabegakaawo bannange temutunda ttaka waakiri mugabe liizi kubanga liizi bweggwako abaana bo n'abazzukulu baddamu ne batwala ettaka lino oba okuliniwenga liizi ne mubeera nga temuli ejjeeko in perpetuity ayagala okugula mugambe nja kuwaako obupangisa obw'emyaka 49 ne bw'aba azimbyeko ekizimbe wakiri kiddira abaana bo so liizi bwe bupangisa obw'ebbanga eggere ku ttaka ly'omuntu. Tweyanziza nnyo kanso gwatulaba kanso atugambye ebika 4 eby'ettaka oyinza okuba nga wakatuuka nga tomanyi kye twogerako kanso ava tunnyonnyola ebika eby'ettaka era atugambye ebika 4 freehold, customary, lease ne mile land.